Empaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno zigenda kugibwako akawoowo ku Lw'omukaaga luno n'omupiira wakati wa Busiro eyawangula empaka ez'omwaka oguwedde ng'ettunka ne Mawokota. Omupiira guno gugenda kuzanyibwa ku kisaawe ekya Muteesa 2 Memorial Stadium e Wankulukuku, era Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II yasiimye okulabikako eri Obuganda ng'aggulawo empaka zino. Honorable Patrick Nsanja, omuwandiisi w'olukiiko olutegesi olw'empaka zino, agamba bagenda kuzannya emipiira 140 okutuuka bwe bagenda okufuna omuwanguzi. Tujja tukubiriza bulijjo abawagizi ab'enjawulo obutakola ffujjo mu makubo ne mu bisaawe, obojja oboddayo, naye okusingira ddala effujjo mu kisaawe bwe munaaba mulikoze mujja kangavulwa, ate era si kangavulwa nti nno kusasula fayini, naye era ne ttiimu esobola okugobwa mu mpaka oba okuyimirizibwa okweyongerayo mu maaso. Omutendesi wa Mawokota Richard Malinga agamba ttiimu ye agiteeseteese bulungi okuwangula omupiira ogw'oku Lw'omukaaga. Twetegese bulungi nga bwe mbagambye, twetegese bulungi nnyo nti tubadde tutraininga naye ng'abantu tebatulaba nga twekweseemu nga bw'omanya eby'omupiira tactics olina okwekwekamu nti omwaka guno kye tuleese kipya, manager mupya, kooki ye mukadde naye afunye buli kimu, kitegeeza nti performance egenda kubeera waggulu nnyo. Oba oli kiringa ente yonna gye bali ebyalo oba kumwala eby'Essenyondo, Kayanja, Buyaaya, Kitojjo, bonna baveeyo tugende e Wankulukuku. Tusuubira nti tujja kujjayo obuwanguzi, tusuubira nti tugenda kuweesa Ssaabasajja ekitiibwa, tusuubira nti tugenda kuweesa Buganda ekitiibwa, n'empaka zino okwongera okuziteekamu omuzinzi. Empaka ez'omwaka guno zigenda kubeera za mulundi ogw'e19 era Gomba ekyasinze okuwangula empaka zino ng'ekikopo ekirina emirundi 5. Mbeetondera okutya enkuba. Ebyemizannyo mugambuze biwagiddwa Aquafina, only what's essential.